byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madilake agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Njagala okujjukiza nti okyali mu mawulire gaffe amalindirire. Mu lugendo lwa Muhamed Ali olunaku olwaleero tukuleetedde engule n'emidaali gy'azza wangula ekiseera kyamaze mu bikonde nga Mukama Katonda tannamujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Omugenzi Muhamed Ali yabadde yeewuunyisa bangi olw'ebigambo bye eby'amagezi byazze ng'ayogera. Endowooza zange bwe ziba zisobola okufuna ekintu nzaani atakituukako. Kibi nnyo okusosola abantu olwa langi yaabwe. Mu mwaka gwa 1956 omudaali gwe ogwasooka ogwa zaabu gwali mu mpaka za Golden Glove Tournaments. Mu mwaka gwa 1959 yaddamu n'awangula omudaali ogwa zaabu ogw'ensi yonna ogwa National Golden Gloves mu mpaka za Heavyweight. Mu mwaka guno gwennyini yawangula engule ey'abazannyi abato mu nsi yonna eya National Amateur Athletic Union Champion. 1960 damu ne yeefuga engule ya Golden Gloves Tournament era n'ey'abazannyi abato. Mu mwaka guno gwennyini yawangula omudaali ogwa zaabu mu kibuga Roma mu mpaka za Light Heavyweight Champion. Mu 1970 yawangula engule ya Dr. Martin Luther King Award. 1974 yawangula engule y'omulwanyi Namige mu kibiina kya Boxing Writers Association. 1979 University ya Texas yamusiima era n'awangula diguli eya Honorary Directorate of Human Letters nga mu mwaka guno mu kibuga Louisville, Kentucky gy'azaala oluguudo olumu lwabbulwamu erinnya lye. 1988 yasiimibwa ekibiina ky'ensi yonna ekya World Boxing Association olw'okulwa mu nsiike y'ebikonde. 1996 yawangula engule ya Light Olympic Touch mu Atlanta. 1997 olw'obuvumu bwe yawangula engule ya Arthur Ashe Award. 1997 yafuna engule eya Essence Living Legend Award